Enseno nganzibu. Akafaananyi ako Julie Mutesase yakapostinze manya tukadiscussingeko. Who is the true chameleon? And what is chameleon insinuating from Ugandans and people in their diaspora? Julie Mutesase yapostinze akafaananyi ka chameleon right now alikuwa tour yagenze mu ggwanga lya Australia. Naye yapostinze akafaananyi n'ateekako ebigambo ebyo wammanga nga woobirabye. Tujjukire Kiss yawa muganda we ku kitebe ku Lugogo Cricket Oval n'avaayo ne yatondera bannayuganda. But if these photos surface in the media, Chameleon kyagezaako kugamba abantu. There are people who are not gay people or lesbians or bisexual, but they are promoters of such projects. And one of the target market for these groups is music. Bwewamba okuyimba ne sitaani yali ki Muyimbi. nowamba kivulange Bisiyaga Ugandan government esobola bbirwanisa lwaki institution mwe biri ziri very critical. One ku bavubuka, young people, ziri very critical ku bantu abalina following. Kati Chameleon okuba muganda we Kiss, he was sending a message to the community that we are with you. And very many people, even in front Kiss, bangi nnyo abantu ne basambi b'omupiira balina celebrations ze bakola nga zirina obubonero oba obubaka bwe babasindika eri certain groups ezimu mu nsi ze tuyita minority groups. Waliwo abasambi abakuba goolo n'akola sayini ng'awagira Ukraine. Ninga ekigambo takiwandiise. Waliwo abakola sayini za sitaani. Tuzijjukire baza nnyo ku bayimbi naddala Jay-Z, ba Lil Wayne. Kakati ne community eyaba abakkiririza mu ebyo naye erina balolomodo baabwe basita baabwe nga bayinza okuba omuze tebagukola naye nga they project or they associate themselves or they support kibayita human rights. Lwaki basereba omuze guno ogw'Ebisiyaga gubabeerera muzibu? One, balina ssente abasiyas. Ezo awards z'osinga okulaba mu nsi yonna, they are the sponsors. Kivulanga abantu bangi nnyo mu gavumenti parliament wenaayisa etteeka ly'Ebisiyaga ababaka bangi bayinza obutajja, bayinza olwala. Nairobi hospital Kenya yinza okujjula mu bitanda because tebaagala ojjegenda ku American embassy bakutere mu try after 10 years. Olwa statement gyewakola mu statement Bobi Wine bambanninga emyaka 10 e UK. Kati as the young people who still have a future, abakyatwavolinga, abakyagala okuexploring opportunities z'ensi, our hands are tied to talk about this. Kati ba Chameleon tebakola bintu bino kubanga tebabiraba oba tebabimanyi, wabula balina bo message ne bye bafunamu oba ne baba associatinga nabo. Oyinza okukola something for friends. Nze nina mikwano gyange mingi, they are gay people, some of them are lesbian, some of them abamu nasoma nabo, others are in government, others are powerful people. I do respect their choice because it's their choice. Segira abamu banyini b'amabaala g'amaanyi, their bars nga zo specifically z'abantu abo, they have the money to spend. So kakati nga ne gavumenti yaffe ate mu bazungu ate mmwe be muvuma mbu basiyazi ate gye tujja obuyambi. Kakati govuma otya omuntu akuliisa akubeezaawo nti associatinga n'abantu bano ayinza okuba omuze taguliimu tegeera ne you can't benefits. Omanyi they say that if you can't fight something, keep quiet. There are people in this country who are quiet because they fear that community. It's a big, powerful community. Very little but big and big powerful. And powerful and influential. From okuwa visa ogenda ebweru. Check it out. From okuwangula awards, they have a say because they are the sponsors.
firimu zonna ezifuluma ennaku zino, the producers of those movies must contain that clip. Mwino beeramu ng'omusajja n'omusajja beeyagala. In most of the new movies, it's a fury. Because they want to make it normal. Kati ne bagenda bawa wano abantu okutandika ezo conversation. In fact, kati kye tuli kate tukolera bo. What we are doing, discussing even about it, we are making it normal. Because when people, mu psychology, if you want to normalize something, let people talk about it. Create talkability. Yeah. It becomes normal. Kati no mwana gwena sanse. Ejo wa myaka 15 yanga Junior nange mpulira njagala kulya ku Bisiyaga. Yalowooza babifumba. You don't know many young people. Abagala ogenda babigule. Ka babiwulidde nga babyogerako. W'oyagala abantu ab'emyaka gyaffe okola ekintu kyogereko. They will try it. If you want a kid, tugambe muno ne Pastor Bujingo kulemerako byogerako, even some of these churches that are really talking about it, are they being sponsored? Exactly. Many of the people are being sponsored to even talk about this on media. Ne mu church. Exactly. Abamu bakikola mu butali bugenderevu, but they bayamba ate bali. Osege. Because you can't make a law ku kintu ekitaliiwo. By the fact that this country has decided to make a law, it means it's big. Kakati, tukiriko tukyogerako. What will the younger people do? They will try. N'ekintu kino. Kumwana yansanze wa myaka 15 nanga ne junior pulya nange njagala kulya ku Bisiyaga. Bakitunda wa? Yalooza bakijja mu supermarket ne bakifumba. Alabo bakikola ki? Kiwooma. So, kati ba Chamileon bano okubalaba nga community eba appreciating. If you don't fight them, they won't fight you. You open a warn them. They open a warn you. You will know. But there is a saying still that goes, if you can't fight them, join them. Do we see this happening? It is a choice. Celebrity by Uganda. Of course it is a choice because it comes with benefits. Baserebu abagala sente bajja genda. This is a time buli omu agenda okuuma ennyuma ye. Government is not going to protect your bums. If you want to try it, there is no anywhere or anybody who is going to protect your bums. This is the time to protect your anus. Abagala, they will try it out. This is a choice. You either go or you don't go. So I've seen young people who have come, they tell me, I want to try this because there is money. It is okay. There are those who are doing it because they want it. There are those who are doing it in schools. So there's a lot of things that are involved. Muzeguno. Kakati baserebu baffe. Abagala ennyo sente ez'amangu. The anus is yours. Kati zezira wano ntandika okubulya engeri onaakozesa akabinako oba akasoloko. Your choice. What should be done? Should the talkability be seized or be banned? The government should put energy or strength into schools. Because schools, those are minors. Abana abato. Yeah. But abo betulina okuuma. The law should be to protect minors. N'ebino ebisajja ebikulu ebitegiira ekyana ne kijja munange nze nayingira Bisiyaga pastor yansiyaga. You went there knowing. Bonna baana bakulu bategeera. Abamu ku bo banyumirwa wamma n'okunyumirwa. Kimaze onnyumirwa bakiwadde sente kati kikomawo kyetwasamira. Who opened? How can you open your anus and then you come out to tell us that Pastor yankwata ng'oli myaka 25 luyali? So it's a choice now. Buli omu kyalina okukola ki? Okukola. Kyalina okukola. Oba okudecide. Yes. Apart from minors,
ngono yali akozesa omwana e King's College, those ones should be imprisoned. Kitegere kakati mwe abakulu mwe baserebwe abali abali myaka gy'abafefe Bush Kabako. Please, it's your choice. Chamileon. Kati Chamileon oyinza omugamba okola ekintu. He's old enough. If he wants to associate with them, let him continue. If he wants to continue kissing his brothers, let him continue. Let him continue. It's his choice. Kale nga tukyagenda mu maaso ndowooza ensonga ezo muzitegedde, but drawing you back katono nnyo mayinjala nnyo okuva ku nsonga nga mpadde abantu amagezi. Let's conclude Julie Mutesasi and Susan Makula's take. What should both do? Bategeregane ng'abakyala oba beesonyiwagane? Buli omu yeesonyiwe munne asigale ng'avuga ng'alima lubimbi lwe. Mpozeko nga balina relationship bombi. Julie Mutesasi yagambye nze tewali na kyali wange, just nali God. Tuli omu abeere mu layini. Susan Makula asigale mu bufumbo. Mu bufumbo bwe kwanawo bulimu ebizibu bingi. But if court Nalufines. Bawa. Divorce. What happens? Kyokka ngono yakasonyiwa abaana. Yes. Ne what happens? Tukikubeko koka debate katono. I'm not a lawyer. What do you think? Let's project. I don't want to discuss it. We have a lawyer lab. But I know it will be a disaster. Kanga au pastor bujinga abafuuse haji. Ala jali pastor. Abali n'abakazi babiri. Ekajjansi? Ne namayumba. Tenge eddiini egamba etya? Inakuba n'omu. One wife. Kati ebyo byonna singa Susan Makula byalimu. Bino yajule n'abyesonyiwa. Kibalage abantu balina ebizibu naye tebaagala kutuula wansi kubifunira ddagala. I know. Why? Oyogeddeko ekino ekindeetera okulowooza. Kati wabanga alina ekajjansi ne namayumba ng'ate abaana yabasonyiye, tasobola kuyitako ekajjansi n'alaba ku baana. It will be a disaster. The whole equation changes. Nange awo mba simanyi kiddako. Kubanga omukulu bulijjo kyali kimugamba n'ogenda ekajjansi ng'abaana tabasonyiwanga. Kati kuno yabasonyiye. The only thing that Pastor Bujingo kyasinga osabirira court decision ebawe divorce. And it will be a precedent to all. Because court wezikola judgment tekoma kwemu. Tutandika ogirifaalingako. Inga mu musango gwa Besigye bamuwa gundi bailo naffe twe tusaba bailo wano. Ngo gw'abasegirinya government esobola okusiba ennaku 5 nekutanga totoyina musango. Nogamba in the first place lwaki yali ekkwata. Kagamba ebya Uganda binyuma. There was a 48 hours. Bajja kusiba 500 days. Nga toyina bagay you are not guilty. Naye lwaki bazibayira mu days? Lwaki batugamba manti singa ffe tubibala nogamba. 20 days zangu wazikuwa hope. Sira isosa precedent. Days ziwo musibe hope. Tugenda kusiba ennaku 5 naye bw'okizza month oyinza zirika. Atonafuluma na court. No. Nibalaba omuntu ngo dropping a dead. Naga musajja muge mu yamusibe emyezi akomewo afute emyezi 3 no court. Naye agamba let's say 90 days. Agamba why kasita nnaku njabeerayo. Kale eyo nga tuvuddeyo ndala ensonga gye mbadde nyatoogereko y'ensonga y'amabaati nga we conclude. Ensonga y'amabaati etabuse mu ggwanga lya Uganda. Amabaati gano gatandise n'okuba nga abamu bageewakana. Gafuna ebigere, gafuna amagulu, gafuna n'emikono ne geetikka okuva gye galina okubeera. Ne geesanga nga gali mu nnyumba z'abaminisita ab'enjawulo ne ba MP. Era waliwo kammimu akadde katambula ng'ebbaati lyekutteko n'ebigere wasinga talina moto. Kavudde ku submission y'omukulu omukwano gwange Kasayija. It is fun and it's really absurd and it's shame to well-thinking members of society. It shows obukulembeze engeri gye bufuddemu mu ggwanga lyaffe on all stages, because you can't tell me Prime Minister's office, the lead of government business, the heart of government, okuba nti amabaati agaali galina okugenda okuyamba abatayina buyambi e Karamoja.
gesanga mu makompawundi n'amayumba g'abakungu ne sitowa kyokka ku bonna Minisita Kasaija n'avaayo n'agamba nti I don't know how they came in my compound. I even have a balance of 400. Kanywemu kolwekyo arrogantly really ng'ayogeza arrogance. Yagambye atya? I don't know how they found themselves in my compound. I even have a balance of 400. I'm looking for any person so that I can give you this. And arrogant. He's not remorseful. He doesn't even recognize that there is a mistake that has been made. You see, the problem is failure to recognize that you've done a mistake. That you have done a mistake. True. That's a starting point. You have leaders who make jokes. As people are dying in Karamoja, they don't have food, they don't have shelter. Then you have ministers, abagenda mu committees of parliament, and everybody laughs, never seka. And then we have another day and life goes on. So, amabaati kyekimu kubikulaga nti bintu bingi nnyo ebiri mu gavumenti eno. Kaka sente z'omuli w'omusolo oli yakwata amabaati omulala minisita n'agabise. And question them when they are supposed to question. They are the people who are supposed to question others. Kwekibanga maama wo okubba enva noga nti ojja mmubuuza maama enva kati obubbi obuli ku level ku prime minister's office kati kyekiri mu ba RDC kyekiri mu ba LC1. What is happening in ministries? Mabaati ne gabula ne geetambuza. So kibi nnyo kibi ddala ne geetambuza kekasinza okukola nnyo tekivumirira. Era twagala amabaati ago tugateeke mu museum. Geetambuza gali amabaati ne geereeta nga teri agayise gabeerawo tugalabeko. N'ebyo byonna bikolebwa nga buli munnayuganda bamubanja emiliyoni egyo ebbanja ly'eggwanga. Buli munnayuganda bakubanja emiliyoni egyo. Naye nga essente ezetukozesa kwate bakubuulira ssente mmeka ezaagula amabaati ago. Boogera ku mabaati naye bakubuulire mmeka. Bujjo tegeera. Lwaki Joel Senya ntayingira mu kakiiko ako n'asooka naye n'atulira ku bya ssente kuba kusasa erinnyo mu by'essente. Kakati yatulonyereza ku kisaawe ng'akifuga bamutulaki. Yasoma diguli ya Saswa. N'omulimu yagufunira ku ssimu. Kati kiki kyatubuulira ekirala? Nange yalayinyeko. Kugamba let me tell you. Oba eggwanga lino balitunde buli omu bamuwe ssente ze tugende tugule ewala. Ate nga batubanja bajja sooka kusalako kakadde kako ate bakubanja akakadde kanze kyenandirowoozezza ntwala akakadde kano nkasasule baleke kubanga bammanja bandibadde batunda ne tusasula ebbanja abamu ne mugenda ne mugula e Kenya we live oba tusabirire nnyo babantu badde mu bamayiguleetinge kwatuluddewo wano batugamba babantu bamayiguleetinga tusibemu obugugu bwaffe we migrate tugende kwe wano otuluddewo nange mpulira wantami naye watali ekyo corruption tuba tukyali kugwa NSSF ogw'amabaati ne gujja gulu ate oguddako twasooka gwa Uganda Airlines ne guggwa tetwategera bwe gwaje ekyapa baakisingayo NSSF ne gujja waliwo gwe baaguza ettaka lya NSSF kakadde kamu ne ŋŋamba ye nange lwaki tebampaayo ne ngula ku ekyo twadde tukyali awo ebyamabaati ne bijja kwegamba scandal after scandal nga gavumenti yennyini guva ku gavumenti eyeekuba mawulire mu lupapula lwayo olwa New Vision yatwa mabaati gabbiddwa without fear kyaji tebakyaswala baswaza buswaza naye omuntu nga takyaswala Umaru takyaswala answaza buswaza naye nga buli wobeera naye oswala buswazi omwana Umaru
mbonye naye kyekizibu n'obusiru obusiru woba musiru gwe tokiwulira naye abakulira ali be bawulira obulumi be basafalinga ogwana guno kakati gavumenti eno abakungu baayo bakasayija tebakyaswalamu wadde wabula baswaza buswaza fe abaliwo ninga bo tebakyala ekonomi yakomawo akasajja gye yalangirira eriko ye mwennyini mutunuulire is the definition of this economy. Olaba ekisaawe engeri gye bakisayininga mu Bachina agreement ze baakola. So there is a lot that we have to do. So what should we do ku nsonga z'amabaati zino tuzitunuulire butunuulizi tuzirekawo? Let us pray for one another, for God and my country. That's what we should do. Banganya okozesa oluguudo lwa express highway over the weekend nga tumu kuba tochi mu nsonga zino. Banganya okozesa oluguudo lwa express highway nti bom era jamu yakutte olunaku lw'eggulu nonna kw'entebe omukadde. Obutujju terrorism bukyaliwo nnyo wano era neewuunya abantu abagenda mu bifo ebitalina security. Yeah, this country is under terror threats. But the government hasn't come out to announce. When have they ever come out? You first die, then you will come out. You die. Manyi mu government eno temugimanyi. I have got an opportunity to work in this government. They are tired. Bakoowu. Nze natira nti bakoowu. Mu COVID abantu baafa nga gwe baawugula oxygen sente yaziri. To die in Uganda is statistics. Biba bibalo. Naye tobeera mu bibalo. Kaddemu omulundi gumu akategedde akatega to die in Uganda. It is statistics. Kati abafiira mu COVID tugamba tuti abantu 10,000 baafa. Ensi neetambula. Naye omunene omu bw'afa, it is a tragedy. Kibamba ekitalabika. Ensi ebeera ku bunkenke. Magala bwe yafa twava kweya time w'obupapula ne tudda kuwaki kuwa mobile money. Wa mobile money kubanga omunene akoze eki afudde. Ne bameka abafa ne watabaawo kikolebwa. Sigire kakati gwe jafuuka ebibalo ng'okyalinda gavumenti ejje kubuulire tesaawa yonna tugenda kufa. Lwali tulikwagwa ku kyeyagamba. Wano we tugenda. Goza yali alimba. Yali alabyewo. Yali alabyewo wawe tukola ki? Tewaita bbanga kale Abannayuganda mwagakaani. Okwekuuma oba ebyokwerinda bitandika naawe. Nga poliisi tennakuuma sooka okole ki? Weekuume. Kati ekyabadde ejjooku express highway ekya bbomu gy'ova okwogerako oba yabaddeyo ba teyabaddeyo. Kisoboka. Kituwe kyaki? Basobola odduggala nga tewaliyo bbomu. Kituwe ekyokuyiga oluusi bazigadde nga hati nabo be batuukako butuusi. Bwe genda osikanyuge wali akaveera ka bbulaaka ogenda wagaye waliyo bbomu. Bajja kudduka misinde. Wano mu Uganda wokka wosanga amasasi nga gavuga nga poliisi eri kumpi naye nga bali bano akyayi. Ababbi ke basooke babbe tujja kujja tunoonyereza. Gwe gendo gaba poliisi nti ababbi bali wali. Gwe babaddi we yawali ennansana nga poliisi eri wali. N'abagenzi. Bwe bagenda ne bajja. We have now started investigations to investigate what you don't know really. Intelligence gye bamala okubba ewantu n'ekola. So, twesabire. We should pray for this country. Twesabire. Kale, ndowooza leero tukomaawo kuba manya tutunemuko ku nsonga wava muno osindika obakira abantu bazzeemu okubika abantu irrational ekitali kirungi. Wava muno baamubika nga bano bali mu Purple Party eya flopping. Wangi taata. Bano baayisima. Ate Purple Party teya flopping. E Dubai? Owayiriza ebifaananyi bye nalaba.
tebyanyuma namugamba ono Douglas nono kat ye lwaki keta jijjaawo n'ateekawo si afukira ddala kat ne bagamba tosobola kukwata namukadde isima awedde ku mpagala omugatteko kakalaamu yapama munyonyi kakalaamu bangaaye gwe mulundi ogwasooka nekino kikeizi ekyagenda okulya bakaddaama. Which type of group is that? Eyinza okuleetera abantu babye headsets mu nnyonyi. It was a disaster. Tebyanyuma. Owaayi ogambye tosobola kukwata ani naani namukadde isima okwata kino kikeizi ekyagenda okulya bakaddaama okatteko kakalaamu when it's his first time to board an aeroplane. yakola ki ku nnyonyi Yabbamu toilet paper n'apamanamu. That's what I had. kakalaamu ebiga bino byowulira byakyaliwo juni yasi byange nabba ne headsets nga maze Lwaki bandeka? obusungu wateogeza busungu wamma Tebyanyuma gwe kyoba omanya. kale wawe tugenda otandikira ndoza omulundi ogunadda